nze olw'obusungu kiri kye bansindikako eruzira nti nkoze business n'omukazi atunda amenvu nga talina license trading neŋŋamba naye leka okufa ku bwoko nenkwata akazina oba nakasika ku seeguyo oba kwani kamwana ali wa TV awo neŋŋamba nedda kanumba omusajja ono nemugamba naye musajja nzize kubuuza kati we mulumba yalina abo aba court of course baba security kati kubanga engeri namulumba kamera zonna ziva ku hamu ne zikyukira nze tubaawo kubanga abantu bali bangi awo mu ddakiika zaali nnyo oba kati waliwo omuntu eyajja ng'ali muleeya n'agende najja bw'atemega nang'akaye tuyita main gate weetegule aba atambula bw'ati yanga weetegule ova wano kati aba agenda bw'ati nendaba wano ng'alina pistol manju kati wa military ajja gayi yalina mayinja wano ajanga kaye mulalo gamba ki nemuga sigambo yagala kunkwata nangamba kitegedde nti bagenda kukwata yakyuka bwa nangamba kitegedde nemuga nkitegedde nangamba gende manju bwe tolina woyita make sure kyusa bibe yambadde kati ngende manju Peter Guy nkyusa bana mu t-shirt kati ampe t-shirt kye kyali kinene ne gundi kati nfuna bagayi bali basatu bankulembera abo bakutte ebipande bitya bali bagendayo bati naita kagwanyu bwenti nga wembaza bali bonna bagendedde oli amasimu ndaba abamasimu bitya Peter kati boda yali egende eno edderi eddakwaliranga nakiswa ko butuze muga genda nanga ugenda ne bwasimbula kati mbakolera saini mngamba oli nti kwate simu kubira mugamba between ya mpedda chika 10 nga mukyali awo ninde wali immigration wali wojiri abati ne bakuba stamp era bakuba stamp nembaga kati kiwedde wanu kyankola bubi nyina mami wange Sophie German yali atuse ku mulimu mu South oli namukubira kakati yoyo omwana wo nawe weewunye ng'ekyamutuuka ku kyalikiza yerya Brain Parents Day and Boarding Primary School omulala mulabi wanera yantusiza ne pressure yamukuba ne bamutwala ku abakana ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks abatuukire biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks azikekkereza ekifo ate nga zikolewa mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okuba nga obafuna bakuye ku nnamba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi wali we baavaawo we baali okukikiira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pirozi byonna nga bw'owandiyagadde ekisenge kirabike bulungi funa bannaffe aba Rosemary Beddings bakwire ku nnamba yaabwe ey'essimu ate nagamba bwewagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment so banoonyeeko oba bakubi ku nnamba yaabwe y'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana gwe ayagala okufuna engato z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna by'oyagala eby'abaana bagenda kubanga bekusalirako ebitundu 5 ku buli 100. Kale bakuli ku nnamba yaabwe y'essimu okusobola okubira nga ate omanya ebisingawo oba oba ogenze ekansanga oba Kabalagala totuuka ku Tripati Mazima Mall toyingira ne waliwo oluuka obuli wansi awo ogenda okusanga bannaffe aba brand shoppers okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo.
Okay, kale tukwaniriza ku Saimo Official yonna gy'osinzira okutulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanagana ku bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi tukwebaza okubiranga ate weekuumidde wano so genda mu maaso okubiranga ate otulaba abantu abatulabira ebweru w'eggwanga kati kaye eggwana n'atugamba batulaba oba tukola byaffe wuliriza mwawamba mugenda gobya nezi TV TV ekyali y'amaanyi kati no Saimo anti wano kati labayo Bannayuganda akeera routine akeera bwati n'avuga katugamba agenda Jinja oba ali mu train kati n'agamba ngenda kulaba Saimo eddakiika 3 apozinge ngadda era we yakomye atandika okukulaba ayozaawo ebintu ng'akulaba ate kati ate watuuka ewaka mu nnyumba z'Abannayuganda okujyawo ng'oli yafumbirwa omuzungu but majority aba ne TV nene ringa ekisenge nenga kuliko ku YouTube channel waliwo omukyala gwe nalaba we ayagala nnyo bakakalaamu yali ne gospel ayagala nnyo bakakalaamu ayagala bayibula abo naye nga amanyi program y'Abannayuganda kati kankubulire ku Mpombo restaurant e Dubai okujyayo ng'ataddeko mupiira kubeerako zi YouTube zammwe eyo ngimanyi ye enevaako neddako era Bannayuganda kati ate Munnayuganda agenda okulya ku Mpombo restaurant ng'ayagalayo kulaba latest ekiri mu Uganda ku YouTube si TV omukyala bamuganda wange kati nga woolaba akikola oyo kati ne Bulaaya era waliwo naliyo wa mukwano gwange Karo ne tumutawaanya twayagala okulabako ku TV y'e Netherland mutuze waayo n'asooka agamba opangulwa tugenda okulanga tututte 1 hour plus ajjamu ebintu akolaki ne tukitegeera kati ye waba ajagala girabira ku YouTube ne wali by'ebintu bye yakola kulaba zi YouTube kya Uganda kigenda mu maaso era kati TV zammwe zaatuyamba bannange nze kye bankoze taata ekinyonyi kyekiriwa ate kyakikoze tugende mu maaso ate tunaakola tutya ate naye kye bankoze wano okimanyi kyayonoonye dda kinyonoonye naye kaakati nze kikinyonoonewano tulina we tusobola okukolera buseka busesi naye bannange biibyo kyayonoonye ddaawo kati ffe tudde eri kino kibadde wano oba kino kyekipama tugende mu maaso tekinyongera naye Mukama Yesu naye guba bagamba mukisa kwono bbirwa kwatawunya era eno t-shirt kati efudde ojja kukyoza tugende mu maaso kati mwatuyamba kilipu zo ziraba program ye ya morning nti muzisala nti olwo kyoyogera neba clip naye shira neba clip kati ekyo mwayamba nnyo Bannayuganda kyebalaba tebalabanga tulive majority baba batono asolo tuula okufuna obudde ogamba nti kati batagenda kati time difference ebasumbuwa kati kilipu ezo ze mukola zibayamba nnyo ajja bwati ku BBS n'atandika nti njagala kulaba Simon n'amunoonya n'akulaba clips naye si program nti alinze sawa 2 abeerako anedda era ekyo yakola ekyo mwayamba nnyo kale era Bulaaya ssebo tebakulimbanga kati waliyo majority ate abatya okukomentinga alabira mu Kamooli yakola gwakulaba anti era bano abantu boolaba abagamba Saimo nti bannange mu Uganda mugenda kufa boyogera ne Saimo engeri gyakyaza wisdom esimu ya Saimo bagitapping waliwo Saimo nze waliwo ebintu esasola kuwayiriza mu 7 kati kino nkiddamu nakigambye omuntu nti nze ebyange bya ssente ngenda kunoonya mikwano gyange gimpe $10,000 ezo nzikuwe WhatsApp zaffe zino zoolaba mu 7 tayina olaba drone yokka gye naleese ya Alien Skin waliwo omukulu drone eno y'ebifaananyi bagikwatira ku kisaawe nanga nyina kugenda wa CDF drone ekwata ebifaananyi bino boolaba ku mbaga ampe clearance ani agikuwadde Munnayuganda ali Netherland neera ne tukubira na Alien Skin ku video yamugulidde lwaki amugulima ye teyajja ku show kati asasula mu drone yalina okujja ku show ne bagaana omuwaguli asasula show ye yaguze drone kati nenzija era omusajja angambye of course mbebaza bambi abayiwala ebankutte bulungi si bino bya nankani n'abapoliisi ababaddewo wabadde ogipangulwa nebeeranga eyo kati ekizibu ekyazze yabadde mu handbag mwandi luggage kati wali
nabadde simanyi ogipangula ne bange eyo togireka mu box muganda wange wamawulire kastabala aba drone kyonna gwekyo olina omumanya era we naagenda wali wa CDF n'aginyima the issue is bwe ndiba nzira ebulaaya ngipiikinga awo nenninya nayo oboddayo nayo eri obweru drone kya kati kyovala kyekino kye nabagamba nti waliwo ebintu bolaba bana basecurity ba wano obukugu bwabwe kuba opposition na tear gas ebyobukugu eri queen asura awo oba king omuntu aba ne drone ye mbukati drone ye yenkana bweti ngo kano ebeke mundu mwegena sura but in security bagikozesa actually of recent obujjukire kiri recent kyali drone eyakubwanga yagala kulumba state house ye Russia baji kubaso gikozesa okulumba kituufu ezo drone ozimanyi gwe zibagamba simanyi ze manyi muganda wange zi drone katikale ebanga eyesitula zi missile bitya ebanga pichi bajaji bagambye kabakati nga olaba bajaji anti kabakati ne buno gwate gundi je situla ogiraba okujako ebifaananyi kati ezo drone zolaba ezo tekaba katono bwe kati nga ketuleeta akakaba ewalambu kakuba bifaananyi jukira ne kamera ebaako SK osegeera but however it's okay ne kati CDF omujjewa no nyekosa connection no that kati nze saga nnyo kwegayirira nze njagenda wembuya mbagambe purpose bezorike era baba bambadde kyobalangira nti mugamba muri bakabi mu East Africa Kenya you can't nabadde mbuuza gayiwe kana no she just enter kyenkugamba nti security yo woba oli wakabinga mu 7 ngawe mugamba nti muri bakabi bakubalira ku sophisticated gadgets zokwata nti weba Kenya kwa Kenya eina abasomali abatajagala abawalabu lwaki eyingira kati security yayo eba yasuka ku bino kubanga anakuba tagireeta bwato ku kisaawe anakuba giyisa Kenya ku border neyingira bintu bingi nnyo biyingira wano omuntu yenna anagikozesa nja kukola soko ogende wa CDF kale ambaniriza mu edition yeno nga tulina wisdom kaye era nza tugenda gituma welcome back wisdom kaye okoma kwa wisdom kaye kitegeeza nti no shows of ezoro mukageza pano tuba tugenda kuddamu ne Mirundi Junior era badangamba yangambye wisdom tukoze D ngamawulire mangi amule gabadde mangi nnyo gundi yakwa katebe program bangamba kaye kati era Junior nadde nkimugamba namugambe muto wange manyi Junior ebyaddala what can I say ti Junior ntuuka ewaabwe njogera ne maama we ntuuka n'endya Junior can come to my is my young brother in that way tuyina bye tutakkaanya namugamba Junior okuvuma bwine is not a solution oli mugezo singa awo you reason him neno no muvuma you never be these people olaba febeba bashita baba sosora nendo zero chida china bala chiri likewise now kuvuma mu 7 ina reasoning nzera mu reasoning for example drone okay nze katosola kungamba anti mu 7 wakabi mu security nga jesse mia drone emukanga kati mbadde ngamba Junior nti ngenda kuchemba ngambi kati Junior abantu bangambye naddala be nasanze babadde Denmark abaali bamwetamwa kubanga yawula abantu abalaba Facebook olaba abantu abalaba Facebook abo baba bangi ne TikTok buuza baawa kati abantu ba Europe America Canada bo batwala ekintu ekiba ku YouTube so serious kyekitandika okwagaza gundi Junior kati Junior bwe tudda n'okola kino ne tutuula kati Junior oli yennyini akomawo the intellectual kubanga Junior ebyeddala si musiru Junior oyo gwolaba si musiru Junior I don't know Junior gwe ddayo labe videos ze yakolanga nga reasoning whatever kati bazzemu okwenjoyinga Junior atuula awo nga si kuvuma kati kwogera kati era bangambye nkwebaze nti n'abaali bamukyawa nga tebaagala ne bagamba kati ate waaba nange kati tebiba bya kwasama bwasami reason take out point era bangambye nkwebaze nti webale bakomezaawo Junior eyali abuze mu ntegeera kakali otugenda tutandikira mba ku Freedom City ku Friday nga tugenze ku side ya Alien Skin guy ali mu security ali muwanvu bwati nangamba kayiba nkubya masasi namugamba tekisoboka nangamba nkubya masasi kubikuba amasimu nasobola kukubira Junior natasobola kutegeera namba yange later nankubira
Actually yankubya actually nakawungezi kati kati tuyinza kukubira kubira promise. Promise kungamba nti kayali bweru. Ate nanga wenkigattira. Wengattira nti naye twasemba okugane kayinga. Ye promise. She's promise ono mwana wabaniani. Amanyage. Nene Lawrence tontaasa nako onajja kumpa ye win. Success and love win success. I promise you success mama. Manyage gamu. Kali kakati success nemukuya success nangama ati kayali kola chi ali bweru. Kwe kuchigatta. Kiva wanga sinda kubulyanze info gwe bampadde. Nga tonnambulira. Mba kukisa mba nali nagamba mzeeha. Ne bagaya abalante muliraba omuntu omu mukodde mu 7 boba mutegedde ng'ali mu kooti ogwo musango gugenda kukwata ekkuba eddala kubanga Hamu yawangula mu kooti 2 nzija ntya mu musango gwa Hamu nali ndi ku TV nendaba Hamu ng'agamba si ye yagamba naye nga people were saying Hamu bamuba billion 12 mu myaka 10 when nali naseka nenga naye bana abantu kagaba batulaba kagaba batulaba basiru like kagama kati nziramu okulaba ku mikutu nga people are talking about it nenga wait a minute kati nenga tinga interested mba ndi awo omugenzi Yisima ankubira for the first time nangamba yenze Yisima konze wanjisebo nangamba oli mu Kampala nti ye ne mugamba ye nangamba onkoze bubi Mgalwachi nangamba omusajja yango byangambye botojja sidewuwe musajja kyolo Hamu kati jukira mbadde mbigoberera nga nonya to go there to Yisima laba wankubira nangamba ngambye we sitakuleeta sidewuwe kati nemugamba wendi kati Yisima angamba onkoze bubi yali ayagala nkubire mugaye siriwo ndi mu kyaro agambe kati cheka yali andikodinga mugaye muzei ono tali nawo tatumali yabudde ate kati oyingire mu luseke lw'omusajja babo tebagala munaye enseke zaabwe kiggwanga oli mu kibuga kati ngenda kuwali kugundi commercial court baje bayita eyo ndoze eri kudala ya high court musa kati ekire ekyo nkola kunoonyereza ku musango I took like 3 hours njijja oli ku musango hapo gono kubanga ona ngambye omusajja ngambye angobye kati nga nyina kino bwe ngenda yo nyina okubanga ndi vast ku musajja tagenda nangamba ki kati nawe empapula bye yagamba nti no bamubba kati olwa kapapula kenalaba transfers nensoma narration nenga kati manyi kati ntuuka ku commercial court yali mmotoka njeru kati Yisima ali nanga soko jo musajja ategere nti nokoze eki ojja yogere nanga Hamu kati wenzi jali kundi nasabwa atendabira mu Katonda nga kente sanso okulaba manyoli mugazi tandikirawo ku recording bako kyogamba ensi nazza yendabira nanga ngena kuba ngampulya kati yagituusa bwat yagirekako katono ya recording era wano olaba kiri kye nayisaamu ekiro bwe kinyamba kati okuyangamba olikodinga kati Yisima ndoza bali ba muntu madda nga takola ki kati bamugoba bamugatodda wano Yisima ajja yesimu ye ku page gwe gwaso okukulabikira ku page ya Yisima nagamba ndi wano ne kayebuzidde omuntu tuli ku musango gwa jukira batugambyawo kabeeko kyannyonnyola kana Yisima nayo kumbuuza ndoza nga yagala kulaga nti sirina kakati nze nga nkwata essimu ya Yisima nga naye Yisima ayimiridde agaye kambeeko kyekola kati jukira naguyisizaamu ekiro nga nze netegese byange nga simanyi nti birimu ki njinyonnyola kati nannyonnyola ekintu akapapula kenalaba Hamu ye tanafulumya kitabo kinene kati by then yali afulumizaako week gye yalaba nga bamubbako nga tamanyi nti nno bamubbye ate giri gyonna emyaka kati abagagga abo basudiru bante bajja mu banka akuba simu oba bo balina bye bakola bye babawa naye ssente we ziva ku akawunti ne zigenda ku mulala balina kye bayita narration kubanga tajja mu awo awandika nti zino ssente muziwe Saimo musasula musaala muziwe zino hadiwe yeno nsasula cement watekedde okubaawo buli ssente ngaffe batasula musaala nti banka yaffe ordering okusasula bank accounts ezenjawo kati company enotako narration tiwano osasula bakozi bo singa bamu banka neyingizaamu abantu 10 ku BBS kati BBS enoonya abantu neraba ne narration
nti kayata kola ku BBS lwachi banka mmwe mwamuteeramu wano nti musasula musaala kati ne banoonyereza banka negamba amwe mwagamba tumuteeke muleete obujulizi kati buli mugagga ne kampuni bwe baba bajja ssente ku akaunti za kampuni oba n'abagagga banka wano ssente ziva wano zidde wasayimu kubeerako aka box ke bayita narration kati for some accounts we know how the bank because they have to do bank reconciliation kati ekyo kibadde kikulu abantu okutegeera kati wenyinyonnyola ekyo hamu yali mu mmotoka bw'ati isima yali takimanyi nyinyonnyola ku kapapula ke nalaba kwaliko $50,000 nga bagajja ku akaunti ya hamu kati mu narration okunnyonnyola nga bagamba nti money moved from vault to vault bali babaham ne batuukanga ne byokuwandiikawo nga sente zitambula nga babivaako bamanyi takebera kwegamba bamubba ne baleeta ne banka ye Kenya nawe be vault ke kasanduuku vault okitegedde mu Luganda kyeki bw'oyingira mu hoteri ezabbeeyi bw'obeera n'essaawa ey'ebbeeyi bakuteeramu ako kavooti akantu mw'otereka ebyobugagga oba kikati omuntu ne wajja kwera ate si byo biba wali ne kodi n'oziyingiramu voloti voloti ekitegedde tosobola kugamba nti Amisi yakwata $50,000 mbu n'agajja mu voloti kitegeeza voloti yali wuwe bw'ali n'agateeka mu voloti that is not a narration kati n'enkinnyonnyola hamu yeesigamye kati nakinnyonnyola nnyo nga teri kubanga sente ziri mu banka ne bano bagambye nti hamu yazijja ku voloti mu voloti munazitwala mu voloti ekyo kati kiringa okuŋŋamba ti sente ze ziri mu banka wazijja mu baafu n'oziteeka mu baafu nga tekiri applicable anyway wolina gamba zavudde ku account singa bagamba zavudde ku account bane ne zigenda mu voloti bino byonnyonnyola bireetera omugagga yeesigamye kati nyinyonnyola awulidde nyinyonnyodde narration nyinyonnyodde nga nze yasoma accounts ne nyinyonnyola nesiba ku ekyo nenomaliza live yagamba wisdom jangu wano isimadindako n'agamba omuvubuka genda oddeyo printing egundi zonna eza account oziwa obuzidomu eza account ye zonna omwezi zonna azimpe kwekyo kyeyawulira nyinyonnyola kati awe naye kati mu kusooka hamu yawaabira banka kumubba bino ebya banka obutaba na license yereeta bibiyingiddemu kati banka yo wali mu kusooka yakkiriza nti waliwo sente eza in writing mu high court newandika kubanga chief justice bamuyitani omusajja bita obodoya oba bitya bwe bakkiriza nga tuli mu court n'abagamba put it in writing kiri owakiwanuka ne bali aba bank ne basiteeka mu writing it's true waliwo sente ezava kubanga tebawa figa yawolereza kati nga naye nekyo kisesa tovola ensi yammwe yafa tosobola kuleeta naye ate omuwoleza wa gavumenti tasobola kujja kiri fane nga no ne weeba gwe muwoleza wa gavumenti noddira omuntu kale yes bagwira because this bank ya Kenya is a foreign bank nekkiriza in writing nti twajja sente ku account kati kiri abusadi ate n'ogiwolereza kati ekyo anti lawyer no guno gwali mulimu gwe side hustle nedde engeri gy'oba owolerezayo gavumenti yammwe otuuka n'ogamba conflict of interest kijja kunnyonoona nga nze awolereza gavumenti nedda kijja nganza awolereza gavumenti omanyi we muba mujja mu musango olina okunyonyola looyawo nti watta ekituufu gwe mbuli amazima nga nze looyawo kituufu watta n'akubuulira amazima era ebulaaya singa gwowolereza nga yagamba yatta bitya kati waliwo enewe tetujja kgenda wala njja babuuza katukomewo wano now kati wemadenjagala onzije omaze okupiikinga interest mu musango gwa hamu kati njagala tudde wano awasembye wano Supreme Court we bawoza hamu n'asinga ne begenda mu court ruling omusango yabadde ki nzija kati mu Supreme Court ruling nebaawo nga in writing DTB bank kituufu ekkiriza terina license kituufu ekkiriza era oba ojagala nja gikuwaako nga kituufu ekkiriza nti yajjako ku sente naye nga tewa amount kati wuli akana akantu bwe ekya license kyajja luvannyuma hamu wamala kati wagenda n'anoonyereza yaleeta ababazi b'ebitabo n'anoonyereza emyaka ng'alaba bamubba myaka 10 kati azuula n'ozuula nti eno banka terina license kati mu Financial Institution Act
singa nkuwola sente nze nga neyise kaye wisdom Sacco Limited nga sina license ya Bank of Uganda okuwolako sente eyo transaction eba null and void kitegeeza onkubiddeyo esooka sikirizibwa kuyingiramu eyo transaction nga sina that is the law. Kati amuwazuula yayagala okupininga bank eno ku lw'Abannayuganda abalala ekisooka kati nguyingirako ntya nemba obsessed naba Kampala Road olaba Kingford kati mzayi wange yangamba lumu nti bw'obanga ng'oludde okulya nywa yogurt ndya amenvu ojja kulwala alusa kati nalwawo okulya omukyala ajja wabboga namugamba akaveera n'ebbogo ya bbiri abasizza bw'ati ampa ng'assa bw'ati ekibbo n'atunula bw'ati yalaba State Council nga bajja omukwata amenvu yagalekaawo bwe yadduka bw'ati emanju n'abuuka ekisenge gye yagwa nze simanyiyo n'ekyoyina omumanya kiringa omuntu n'abuuka ekisenge n'agweringa oba yakubawo omukono oba omukono gwamenyeka I don't know. Kati nze saabalaba bano nakyuka bweti nerowooza oba omukazi agudde eddalu nawulira bantu bankwata bwe bati ne bantwala paka ku pick up kwaliko abalala n'abapoliisi ebiseera bya Jennifer Musebyo birimanyaawo atandika wakabi n'amenvu gange n'agamu bagankubyeko bweti nga we nali nzirugala ntukula tebafa kutukula kwanga amenvu bagankubako ne bavuga paka ku stay hall awo kati nali so shocked nga ndowooza omukazi abuuse ekisenge kati bano nasuka ne mbavaako nga ndaba either amenye yali mukazi mukulu kutuuka ku stay hall nga waliwo abantu nga 10 be bakutte tebatubandaaza awaawo batuyingizzeeyo mu kaguli kukusindikako kukuba kukola ki kati awo kukujjako masimu kukujjako wallet kukujja ekyali wali Saimo. It was another terrifying traumatizing situation. Omulamuzi najja yabeera obaali bamukulya n'ayogera ebigambo siribyera bye yagamba abayina abeebeyimirya n'emitwalo I remember bagali 3 bawanike mu kiseera ekyo nga tosobola kufuna muntu akweyimirira najja ne baluwa yero si najja naki nkugamba nze we nava era ndi biased nnyo ku Jennifer Musi ne administration ye tugene maaso kati awo nga njagala okuwanika gwe balonda wali yagamba mbo bayina bakubidde bajja obamuga siri ngambya abayina si bajja Saimo batusindika eruzira kati nenge moyo kati nze awo mukavuyo na bakita kuwaganya okunnyonnyola nti mbadde ngula menvu era sigaguze nga mmanya agenda kunkwatibwa ekisa kubanga ono yangamba abantu abali wano nti yogera nnyo bakole ki bawulire nenjogera nti sebo omulamuzi nyamba mbadde ngula menvu nze siri mutembeeyi bankutte omanyi yanziramu yangamba nti gwata kimanyi nti oba omenye etteeka okugula ku muntu atalina license Saimo okuva eruziraawo n'okupanga ebyaliwaawo kya miliyoni 2 zaagwa kati eyo pain yansigalako nenjukira omukazi eyabuuka ekisenge nze ekyansibya kukola business na muntu atalina trading license kati now omusango gwa tamu gujja njagala katutudde wali ekireeta okubika kati mbandi ku boda bangamba nti mukoddomi w'omukulu gwe saagala kwogera linnya nga bangamba nti mwali mu kooti kati nziruka nzije mba naakayingira bwenti kikino ekyaliwo ekyali mu Supreme Court abantu kyemutamanyiwe mujja bwe muti mu kooti waliwo kyebayita preliminary hearing kyeki tiwe mutuuka ono aba mulamuzi mupya ne munyonyo ono awaaba nawe defend ono awaayo nawe omulamuzi sebo nyabo bye bino ne mba n'obujulizi obupya ojjukira musango gwa Bob Wine bwe yagamba Supreme Court nti nina obujulizi obupya naye atekikkirizibwa you can allow kubanga jjukira Supreme Court omusango gw'ebyokulonda mu Uganda gutandikira mu Supreme Court gugwera mu Supreme Court singa oli aleeta obujulizi obupya because tewaliwo kooti ndala gya mugenda kugira muteekawo that gap bukkiriza ne mugamba kubanga singa kibange Nigeria singa okulonda kubeerawo kwa president temutandikira mu Supreme Court mutandika mu kooti ya wansi ne mujjanga muwoza ne Kenya kati no Kenya I don't know kati kino ekyali
ekyali ndi Nigeria because nali nkozeko benchmarking kati Winyidolo yali asobola okugamba engeri ekkooti wano omusango by'okulonda gutandikira wano kanzikirize obujulizi obupya Bobi Wine bwakoze eki bwaleese kati nga olaba yali obaka tulebe yakkiriza ebintu oba yali akola ki Winyidolo kasita yabigoba n'amugamba after all kubanga it's on record kiri ku video Winyidolo yagamba Bobi Wine after all wagenza okujja mu kooti eno ng'olina plan B a judge okwogera ekintu it was uncalled for kati nzija bwe ntuuka omulamuzi alina okujja mu Supreme Court n'agamba ani awaabira aba DTB Bank be bagenda mu kooti kati ne muleeta bye muwaaba n'alaba n'agamba ate mmwe muyina ki nammwe ne muleeta kati n'abagamba okusinza ku musango guno nga gugenda otambula tugenda kukola bwe tuti ngenda bawuliriza wiiki ejja bwe muti njagala kino kwegamba that is what they call preliminary hearing kibanga primary wasookerwa ebisookerwako ne mutegeka omulamuzi n'aganyina date zino n'abagamba mwe muri free njagala kino ne mutegeka nga mugenda okuwoza hamu kye yali asuubira bwe yajja omulamuzi yajja bwati mu Supreme Court n'agamba bwe bayimika ne batuula n'abagamba muzze wano ne mukomewo wiiki ejja oba lwali lwakubiri mujje mufune ruling ku musango gwammwe kati Mwema n'abuuza omulamuzi ruling on what jukira temuwozeza temukoze eki kati omulamuzi n'agamba bagenda kusinziira ku bano be babadde bawoza okuva mu high court bakole ruling ko Mwema no ffe tuzze wano bano we bazze mu kooti twazudde n'obujulizi obupya bwe tukola ki bwe tuyina kati awo omulamuzi yali agambye okay bwe mba muyina obujulizi obupya kanzikirize tumuwoze ne wano oleme sinzira bannaye bino bye mbagamba bannayuganda muleme kubanga nalabye abantu abamu mbu kubanga hamu bawagira government kati bino si byawagira government bino tuli ku facts ekkooti weeyina otambula because wetutakyogerako olaba bakikola hamu kati olwo gwe Bobby ogwe Wisdom katuba ku facts nze Museveni ne wakola ekirungi oba muhoozi ayikamuya n'enkyogera so omulamuzi agamba mujje ku lunaku Mwema agamba kubanga Mwema is a senior counsel agamba omulamuzi nti okay n'oba ogenda mwakoze ruling okusinziira ku byetwaze tuwoza however bubu n'obujulizi obupya by law singamba n'obujulizi obupya nenzija mu eyo kooti kitegeeza tugenda kuwoza omulamuzi yagaana obujulizi obupya ekitakkirizibwa mu mateeka kubanga Mwema si yewaabira bali be bagenda mu Supreme Court kitegeeza oli wajja nampaabira ku kyampaabira nina okwewozaako n'obujulizi obupya omulamuzi yawansonga lwaki bagenda kukozesa byonna teyabiwa kati awo mu kooti nzija ntya kati Hamisi abamumanyi musajja oli simulabangako ng'akambuwadde ng'akoze eki kati yo olw'obusungu kubanga looya ayimuka n'obusungu n'agamba omulamuzi bannange kino tetujja kikkiriza kati mu kufuluma wabweru kati Hamisi waliwo abantu abamu abaali interested bano simanyi namusonyiwa mu covid awo alina be yasonyiwa rent bitya kati bajja mu kooti olunaku olusooka okulaga obuwagizi nga bakati tebamanyi ti ate bagenda kusalirako olwo kati bo bajja buzinga omanyi omugagga yandabamu omugagga covid yansalirako kati abo abawagizi baba balibwe bati balaba omugagga afuluma ayomba nabo bakola ki zivaako kati nze wentuukira nangamba kayera babanno uli statement eno laba banno we bali mu kuvulunga bannayuganda nze ndi mugagga Hamisi nzikiriza obusiraamu sina kye ngenda nakyo ne banjijako ezo ssente sobola kuddamu kwavuwala ebyaddala oyo omusajja tasobola according kubanga kati omuntu alina zi business ezisukka ne wano nga ziri mu mitala amayanja muzibu agamba genda maaso n'ebigambo byagamba kati statement yino njagala ogiwulire nga gwe omuganda kaye banno laba bajolonga bannayuganda inze ne banjolonga ndi munnayuganda tebasobola kunsula ne wenjavuwala sajja nakantu ndi musajja musiraamu kati njagala statement eyo njikunnyonnyole kaye laba banno kitegeeza kaye laba banyankole banno kale kati banno kyenjagala wamala okugamba ebigambo ebyo
gwe confrontation yame n'okuba kuba bangamba nti ku kooti awo kaye oyina gwe walumba anti kati labayo bwangamba nalaba pain gyalimu kubanga Simon nzija ku mikutu gyammwe gino ne mbagamba Simon si buli munyankole nti ali bulungi si buli munyankole nti afunye ssente mu government toba alina favor otherwise twandibadde tulaba batolo batetambuza biki twandibadde njagala tugende mu Western Uganda nze na challenging Museveni ne mugamba obwavu businga mu Western Uganda bemulaba abagagga mbo mulala ine ente 10 tekiriyo ente ziba z'abano ba individual bali mu government they are just singled out families chovola babaina n'essomero Kanyareru oba oyagala nja kuleetera wano semujwale kunnyonnyole bulungi walwa abantu babajjaje babajja ne bajja ne basomera mu ssomero eryo ne babawera okuva mu primary nenga ekimu ku subjects gye batali kusomesa mwanawo MG musoma kufuga bali bebasonga mu beba mmwe kyechi kucyankalanya kikyoko ekincyankalanya kiri bwesti okugamatira banno ekincyankalanya nzija munda bwenzija munda ngenda okulaba omusajja ali comfortable tafaayo njogera oli gwesaagala kunyega eyali awolereza bali abayindi mbuuza mwema nyinyonnyola nga mwema naye akyaliwo bimusobedde olw'omulamuzi bamuddusizaawo kubanga no side ewangudde waliwegale kati bategererawo ruling ono gyagenda okukola no problem kati wetufuluma omukulu yawolereza bali abayindi ajja avaayo bw'avaayo abamawulire bonna abaali awo buli omu yatya omutunzaamu kamera kuba bamutya waliwo zi TV zonna baatya bamutya n'omutunzaamu bwe nti kamera pozi oyagala bakwate kati nze olw'obusungu kiri kye bansindikako eruzira nti nkoze business n'omukazi atunda amenvu nga talina license trading neŋŋamba naye leka okufa ku bwoku nenkwata akazina oba nakasika ku seeguyo oba kwani kamwana ali wa TV awo neŋŋamba nedda kanumba omusajja ono nemugamba naye musajja nzize kubuuza kati we mulumba yalina aba court of course baba security kati kubanga engeri namulumba kamera zonna ziva ku hamu ne zikyukira nze kati abaana batyo musemberera nemugamba nzo nyinyonyole nze bansibako lwaggula menvu ku mukazi eri atunda bogoya ne banvunaana nti nguze of course nali sikimanyi wewe ogula ku muntu tosooka mubuuza oyina trading license nemugamba nze bansiba naye gwe omwana akiika embuga owolereza otya abagwira nga bakkiriza on record ku buwandiike oba oyagala nkuwe ruling mu high court nga tebalina license wano gwe tolaba nti kuba kunyigiriza kale yandibadde looyo omulala naye gwe kati bwe mubuuza antunulira bw'ati teyanyega n'atambula nemugamba mukulu yalaba kyatalabangako mugoberera kati abamawulire bafuna guts no omanye abaana awo bitya bonna balumba story abo bamulese bamawulire nga ataano kiki gwe ekinyiiza side eyammwe najjukira nze sokoleke mwe side ya hamu yes temuweereddwa mukisa kwewozaako nene side y'abayindi teweereddwa mukisa maybe kwongera kuleeta bujulizi lwaki mwe mulowooza nti side y'abayindi yegenda owangula nga temwewozezzaako okyatutandika kuwoza abayindi tebajjanga mu kooti anyway ekikiro era baali baagala twaliko oba mu high court nga baagala ku cross examininga bakulembera banka ne batajja baagana n'olunaku lwe baatuwa tebajja kati ekinyiiza nze nkugambye ekyange kyali personal awo tuvuddewo kati mulumba ayingira emmotoka teyanyega tubaawo kubanga abantu baali bangi awo mu ddakiika zaali nnyo oba kati waliwo omuntu eyajja ng'ali muleeya n'agende najja bw'atemega nangakaye tuyita main gate wetegule aba atambula bw'ati yanga wetegule ova wano kati aba agenda bw'ati nendaba wano ng'alina pistol omanyi Simon ffe tulina n'abatuwagira mu first family tulina n'abawagira Bob Wine mu first family ne mu ruling government kati yankuba bw'ati n'atambula kati ndaba wano ng'alina pistol kati nemmanya ti ono muwagizi wange ategedde okuba SFC oba bano abawamba abantu kati nzija bwenti okulingiza gate ng'abayayi drone tebazireese awo zikomye eri mmanga n'abamilitary abaliwo ne baggayo awo balaba abo be baba bayisa abaleeya babayise kuba tebaaliwo
kitegeeza omukulu yabakubira ali munda akyali waggulu eri kati nzira bwente emmanju ndaba tewali geeti ndala kati mpita ali omwana gwe nannyonnyola twekyusa amasaati ampe enkofiira ennagalubindi zange teako masiki kati funayo abalala awo kati no before wano ogenda emmanju kati wa military ajja gayi yalina mayinja wano ajanga kaye mulalo gamba ki ne mugasigambo yagala kunkwata nangamba okitegedde nti bagenda kukwata yakyuka bwa nangamba okitegedde ne muganga nkitegedde nangamba genda emmanju bw'oba tolina woyita make sure kyusa byeyambadde kati ngende emmanju Peter Guy nkyusa banali mu t-shirt kati ampe ekisaati kye kyali kinene ne gundi kati nfuna bagayi baali basatu bankulembera abo bakutte ebipande bitya bali bagendayo bati nayita kagwanyu bwenti nga wembaza bali bonna bagendedde oli amasimu ndaba abamasimu bitya Peter kati boda yali egenda eno edderi edda kwaliranga naiswako butuze muga genda nanga ugenda ne basimbula tukakwaliranga namugamba lega bulezi mu town kati ntuuka we natuuka nkyusa endala nakyusa boda mirundi eji nkugamba kati ekyo bayita price y'okuwagira enkyukakyuka oba Bob Wine kati stanti yakaye amukubya amasasi ejja kati nno nali ngenda naye nga sinnafuna di nkubira agent wange mugamba just look for me an airline kubanga mba mmanyi tebakusubira kola ki nga ngamba kati abanoonya airline yonna yali available yali ya Qatar ng'erina wensuula ne mugaa kiwedde ensawo bazinsanza mu kkubo kubanga mmanyi tebasuubira in 4 hours mubuuza eyo ya saa meka nangamba esimbula saawa ndinako 10 kati ez'olweggulo kati mugamba eyo gyenja wali atuddeko gwe ku booda nekuteeka ekajjansi ofune emmotoka edduka kubanga awo tuli 8 nti otuuka leeti check-in kiri ekyangwako naye nga singa kigaana awo ndeega bulezi ku booda emigugu baginsanza ki kati ntuuka bwenti kati nali ntaddeko ekikofiira bityawo mu kugiraawo bakubuuza ogenda wa kati oli teyantegeera anemaga ngenda bwenti airline ki kati kasanalingiza bwenti kubanga ebyo Uganda Airline yebikola neggalawo before bitya nga kate ekyaliwo nyingira wali kati jjukire ana mukole ki mbize oba wabaawo ekintu kyonna mubeere ne kamera ku stand by live mukitegedde nti ye bayimirira awo kati omubuuka wali ngenda wali kati mukwoge banange abantu batukwata mukwogera gaya ategeera ali munyako kaye kaye soko mpeyo selfie ye najimu obutalaga paniki na kiriwo muwa selfie awo apima nyambako okupimaawo kati ensawo emu mwalimu ebintu ebyange byenjagala ennyo kati mugamba agisibe nze sisiba kaveera ako naye natya nagasinga bakizuula oba omuntu wano kati nga wankubisiza ekifaananyi oli naakubamu enjaga kati nsiba akaveera nze sibikola basiba akaveera ngenda kati ntuuka ku kata abawala abaali awo mbagamba kirisya naye kayeto tuvuma jangu tukuyise kati wana abagenda mu first class bwe bayita bwe bampisa kuba first class ate kati Katonda yali nange ate abo banyamba nnyo kubanga kyenfa nchekingebwe in munyonyi yenna singa mbula abaana bali ku gadio bakwata kati bachekinga in nembaga kati kiwedde kuba kati jukire nnyonyi mchekinze in ino okunjijjawo kati awo nawe bankwatira okunfulumya kati awo n'ennyonyi bajja ginenya ono achekinze in bamugjewo batya otegedde akabadi ntegedde awo kati nkubuulira bw'obanga odduka ennyonyi ng'eri international si ya Uganda bw'ochekinga in ne bakuzuula nti oli ku kisaawo n'ototuuka ku nnyonyi n'ennyonyi eyo eba answerable kyova olaba ennyonyi erangirira ku kizindalo basooka ne batuuka okwogera amanyago sayimo tugenda kuleka sayimo awo eba answerable kati mbakolera sayini mugamba oli nti kwata essimu mukubira mugamba between ya mpe eddakiika 10 nga mukyali awo ninde wali immigration wali wogirira bati ne bakuba stamp era bankuba stamp nembaga kati kiwedde stamp nga njikuba bwente ekifaananyi mbaweereza
stamp nga nkuba ticket yawo kubanga ne ticket baginsindika ku simu bannange katonda nkuba boss gundi boarding pass njikuba ebyo nebifaana ebyo nanno byakwerinda boarding pass njikubye nkubye nene stamp gibankubidde because abaana bangamba toyita ku kisa ne mbagamba nze kangende ku kine kisawe nkirumbe ndabe kati ekyokufa kali kabadi kati nzija fabali bakozeeko mu security kiri bwest bakeera bwe bakunoonya nga tebakulaba genda olabe audio yoyo omwana wamutegere yagikola yaddira n'akola eddoboozi n'ataako ebifaananyi bya Zanero na bitya bw'amala obiteekako kati teyagiteera ku gundi ku TikTok yo baki wonna we yagiteera ne batambuza doza ziteeka mu bagitira WhatsApp group kan ne bategera WhatsApp group yaabwe ne wabawo agijjawo ogikanyika jata kan nga tosobola gitracinga nejjange etambula teyeteekako face n'alanga kaye wisdom bamukubya amasasi nga avayo katolu bwama ng'omanye ekigendererwa baba baagala boogere ba kodi oveyo gambe nze tebanankuba masasi ndi wano nanankulabye ng'ani ankuba kati baali banoonya kaye aliriddawa katukole kino tumubike aveeye ba kodi natwale ennaku ezekirite yawano naawe oba olina okubanga ekuli mu mutwe okumanya embeera evuddewa era twatulesinga gundi eyo nga teyina kati nga yagikola atayina okuba yali mugezi era tavangayo n'agamba nti nze nalanga kaye ng'akoze eki. Let's look at the repercussions. In 2 days nalina okukwatibwa kati nga alina okukola ki n'embeera n'okugira kati wano ensi erina okuba nga kati etegeera naye wali tebanditegedde kati nagenda ne mbinyonnyola ensi newalala bagambye fe tugenda Bulaaya kulya buli matooke kambuze. Let's look at the repercussions nga abantu amawulire ga kaye bamukubye amasasi gatandise okutambula ku bantu abali close gyoli wanu kyankola bubi nyina mami wange Sophie German yali atuse ku mulimu musawo oli n'amukubira kakati yoyo omukyala ekyamutuukako kyali kibi ne bamuzza ewaka omulala mulabi wano era yantuusiza leeti pressure yamukuba ne bamutwala ku ddwaliro kakati naye bagikolako bitya sukaali yatanaba kukka n'abalala bangi muganda wange oli yali avuga emmotoka oli n'amukubira we yakoma bamugjawo bujja nga ali mu America and Saimo ekyo kitwala for granted oba malala mboba ndi star oba nyina Grammy ekyo nkitwala nti Katonda atuyambye n'atukozesa ffe nga vessel ne tuyingira mu mitima gy'abantu. That's how chovola ffe tetulina abafanzi waliwo omuntu ajja ku media n'awemula kati kubanga abantu baagala nnyo ebyokwemula era baba balina following nyingi bw'ojjolaba abawala abeeyambula balina nnika balina following nyingi naye nze ajja n'ayogera bwe nti Saimo nti omuntu asobola okuzirika ku lulwo nga tomulabangako that tells you a lot. So ndudde wano kubanga bandabye bulabi ne bantwalawo omukyalo pressure whatever nendaba sukali kati gwe bakolako okulanga kabukyanva no sukali takanga kati abali bakunoonya mu abise tolinze kubanga oba wadduka luli nga wakomyewo ebyali bikunoonyesa byawedde ani kati omuntu wabo tebabatunuzanga mu kamera takonfrontingangako nze kati wendi n'ekisinga obukulu Saimo wala ffe tubadde ne Museveni tubadde ne muzeeyi wange Genosale banyiiga ne bategeera ensonga nze njagala tukole program kati kubina ebya Eddy Kenzo tujja gikola ebiriwo nkunnyonnyole ne byayogerako nti babyogera mudda ne Will Museveni ekimu ku kimuyambye tuvuga emyaka egisukka mu 3 ali tolerant agumiikiriza nani si buli omuntu amanyirwa nakyo gye kiri mu bulamu nedda nze nabuuza bubuuza kwakati maybe wakikola in a disrespective way wasamuvuma Saimo nze nsolo vuma gwe video zonna zagenda savuma nti oli musiru oli kino era nayogera nabugamba muzeeyi bansiba lwaki tewalumba mulamuzi okusinga okulumba loya awolereza abayimbi ono lwaki kubanga Saimo nze wemba katugambe nawasa mukyala singanzi kigwawo nga nze nawasa katugambe muwala wa Sale oba wa Muhoozi oba whatever kanenja imporeza abantu ababbye Muhoozi siba mwenkanya oba kale kale katugambe akuwa short nga
problem gyalina kyakulya. That's how poverty nankani obwavu gye bwabakuba. Abayindi abo bajja e Uganda nze omuyindi Eddie yayo yantumako CD nengenda zigula omuyindi ne muganjagala Prinko nampa ne muga zino zompadde zinakola zijja ne muga zino tuzeka nanga no zitwale we zigana zijja neninya baga no situsene zigano soma nenzira nane yagalirako nenfulume edduuka nenkwata ejjinja namugamba gwe nalimbadde India ngenda kuba endabirwamu eno ndi mu luzungu namuga ngenda kozinga gundi public scene onguzi za CD tezikola manyira kati nayomba abayindi abali maduuka eno ne bajja nanga brother what's the problem namuga that's full kati mugambe namuga yanguza CD ziganya okola nkomyewo amanyira namugamba gwe goroza bana Uganda bona basiru bavu gwa manyira kubanga abayindi abola bakola maduuka just lwa mu 7 nti baba wa sente omanyi company nyingi nnyo omanyi nti malaria antasola kugwa Uganda malaria bazifuira nze Ken Luchamuzi musanza ne mukasi kwagala lwansonga ekintu eki bucha gwe wakola ekintu either wakikola nga tomanyi olwa kuwanga muwala wo yali nowolereza abali bagenda ofuira Uganda okubanga tetulina nsiri otega ekye ngamba yali agatasa butonzi bwansi alimba awonya atumalira awonya tuveewo kyenyaga bagamba osobola okusanga abantu nga bawolereza abayindi si kubanga bawolereza abayindi nga kampuni zaabwe. Anyway, thank you so much, ladies and gentlemen. Tubadde tulina clarifying kufa kwa Wisdom Kaye naye nafuna masimu mangi kankyogere nasanze muna Uganda omu nabadde waliwo yawadde alien skin drone nanga Kaye nakyogedde kumpewo kati naye wulira kana akantu muna Uganda omu nakola bwati ngali wali tulo naga Kaye jangu ombuuze ne mugamba jangu obuuze Star ate oyagala Star akutambulire kati byeyogedde njagala obaddamu bana Uganda Katonda atuyambe ffe tuli ba freedom fighter mba mwamanyira okumanyira buno obuyimbi bwammwe siffe obuyimbi bwammwe busula emakindi obwe muyita jangu wano ku mmeeza kwata omwenge nsolo gwegulira bino ebintu bya ddala ebyokuyimirirawo ffe okulwanira Uganda Bobi nkyaliko kya ddala bitwala obulamu Simonzi omuntu atasobola kumpagira kati olaba okuva Uganda naddusa kipayopayo ticket nze manyi sente za mazeeko muna Uganda atasobola kuyimirira nange financial oba kuntaasa oba kunsuza oba tolina kyonyamba era gayi namulumbye ne mugagwe toddangamu okumanyira ndaba bulabi osegera kuba yeyogeddawo ebigambo oberwa kwa yabadde n'akakazi omanyi bepanka nnyo mbulwa kwa nvayi simanyi Bungereza ne muga toddangamu okumanyira owulidde geno manyire makindye obuwala kino kiddamu ffe tulina abawagizi ba fanatics mbanaye mbaddamu I respect someone ajja n'agamba Kaye bannange kubanga tuba ku kisayi nakoze video nyingi nnyo n'abasirikale nerabidde nze ticket olaba eno parking ticket omwana namutumye n'agyerabira ne tutuuka wali naye omusajja nga Kaye no n'agamba munne ono Kaye Wisdom tekyuma oba yasasudde oba tasasudde kite I respect that naye gwe ongambe mbungwangwe mwe bannayuganda kambabuulire ffe tuli ba freedom fighter bagenda tukuba masasi oba Katonda tutaasa kati buli wonda wabwoti awo tuvuddewo kale wamala enkuba yagala kutonya ebya federation tugenda kudda wano ne Kaye ne junior wano solo okuanalyzing ensonga ezo zive bulungi tumaliza olunaku olw'ejjo yabadde ne kanjogere kino ku federation kino kyokka nyine kino kyengenda okwogera nenda sigenda kwogera ku federation kanjogere statement eno njagala abanna Uganda n'abo bagaya abali eyo abakulembeze simanyi bayimbi bitya basudde Hamani basudde yali teyasoma naye ng'alina amagezi amasaale muleme kukozesa excuse y'obutasoma abo gitabika na busiru bwammwe nalabye omukulu omu agamba manyi ffe twasoma twagala respect temutabika busiru bwammwe na butaasoma bantu bangi nnyo bakoze ebintu ba Bill Gates yaddebuuza okusoma nga tebaasoma obusiru oba musiru omuntu waba yogedde Oluganda how will you speak ne muwozi mu luzungu nga tutegedde Luganda kozi nga mwogera Lunyarwanda engeri gy'oli kikulagala nnyo teekamu amawanga bwe hadinidda nteekamu gange naye nteekamu gange sebo taata mwafu muhimba na Munyarwanda nedda tugenda gikolanga ekyo njagala kiyisaawo nga priyambo katumalize ennaku ana eza Isma tetunnafunayo akwatibwa
bawalogo bakwata nga biruwa kukutta kwa Isima okumanya ya Taisima ngeno government evudde tulina emirambo alonda Nyakairima Kaweesa Kayiira Isima omugenzi bawama mafiina oli Meja Kigundu abona tugenda kumanya enfa zaabwe nga government evuddeko so kitegeza tugenda teriyo kya Isima kati nze navayo nemba nnyonnyola waswa bamukweka yali driver we inze olaba nze ya training we yali omwana w'omujaasi singa bakuba omuntu nga mbadde ndi naye mu motoka nziruka wala n'okudda n'ekikangabo just nga bakubye Isima nalaba omuntu eyajja n'akebera omuntu yali akwata video n'amugamba totampalinga na bujulizi kikyonoonya ebintu ebi bibiri omuntu asobola okudda mu motoka Isima nga asulawo bisosonkole birala byaba ADF oba nga alonda bisosonkole nze nawe eyo nkwatirayo nja kuwa story y'abaana abaana be bakubye Uganda yokka yerimu aba ADF abatewaana nti twassa abantu ebyo binkwatiramu naye bya kifala so mukoze ekimala natuuse nga mmanyi ngenda sanga edduwa nga mmanyi erina zana bayirawe nze nakoze nabadde ne bankubira nga balina abantu amu be baagala bawe ssente era nenkuba amasimu bazibawadde ne taata wa Isima nze era nekufa kwa Isima nakwata ddala hamu namugamba muzeeyi soko osibe ekinyu lekera okukaaba essimu yo gye tuwaayo buli era teri yakamba nti waliwo ssente zabula nze nakirimu nenkwata hamu yasooka n'atuwa milioni 10 konze muzeeyo zirabe tosooka kaaba soko tuzika Isima ng'ate tetumuzise mu bunaku n'abalala ne Balamu yaje namuga Balamu kuba essimu waayo namba ya muzeeyi era n'akikola so kyannumye nnyo edduwa kanade manyi nti nedduwa bagisulamu bitya kati mukuba akaje yomaze kumanyite edduwa siru momenti balusula ani kati nze nate manyi olwa Isima engeri yali sitatugenda sulayo kati ate nabo badduse buddusi n'ekirala nali nsubira bagenda kikolera wano zana naye tekyabadde zana so kyankoze bubi nenga kyekyo tugenda kuddamu enkuba dakika nga mmeka mutugumiikirize tulina ebintu bingi ebyokwogera federation Isima Katolubwama bingi ebyaddewo tubyogere kale kusema official eyale bwe tubwetambudde specific ati twagala kumanya biki ebyaliwo n'olugendo lwono lwatambudde mbadde mawanga kina kipozi ntambudde ensi nnya mu nnaku 10 ne Museveni tasobola kikola pozi obadde mawanga ki lwaki kalite yakana obadde mawanga ki Museveni mweso Switzerland by the way through a trade union yaba artist ekulembera Anita Seruwaji kuchikira ba artist wali kuteesa nno bakulonda bulonzi si kuteesa wali Bob Wine we mwamulaba ne mu committee so my day was Friday so agenda Switzerland n'ogenda we walala Switzerland Denmark Sweden Netherlands kale mwere kubanga ati kukaye mu receivinze bulungi kale tugenda batukomawo ne episode ya federation nga zonna side zikikiriddwa njabirawo ne kaye njabirawo ne junior n'entambi ndoza ne tujja batumuleeta ensonga eyongera okubanga ate etaba